Teka mama kawe ngenda kale kakali. Wiki zines wajja kupira damole bekumbuza. Sio 7 Haino kuuza kali manaka wajja kukumadala simanyi otwala apapula zaawo makamia. Ana bamawulire gagamira omwaju tegera mbadde manyi enkuba keetonye kamwebuzeebuze simanyi waliyo waliyo Kenya seo Kenya Abate kasama che festival ngamba wali embwa bbiri na wajjala omugagga wange weddeni yakulidde naye nga ndi wala gwe lwaki obeera obaga ati oze kasuka toyinza ati yatuuma erinnya pata erinnya ebbi era kyo pata ekyagigaana okuba ey'amaanyi namubuuza nga tulidde enima ogenda kukola otutegeeza ekintu wali $1,000,000 ki kyetwasookamu obugatema amafeena yeyatukasukira sadda $1,000,000 pata olina okifaanana ate sitigula dola eziri feeki mudiribada Press conference ya Isma aze kutanya ku nsonga za mulondo nabo badde oyogereramu obamanyi ogambye otya kumaza kozi omwana yaŋŋambira ki kakasizza oba toli ku gulawundi weesonyiwe kamera bannamawulire bano bayisaamu amaaso bamuyiseeko emisinde nga bonna bamugavaayo nkubooli vaayo soka owekyo mukulu weetereezemu nkubooli ani era nga ye yakwata peje n'agamba aliyo life boss bannange ndaba amawulire baba nowonoboolina sente olina oba na sente okwebanyiza abamawulire ono ekifo ky'okukwata kamera anywa soda oyo because oli eyo oba oli asalewo ayimirirawo mwayigo kitambuza obulungi akikoza atya waliwo abaleeta bungi Eben banange kisookera ddala ojja kunyamulembeshuwa nti olupapula wandiseko erinnya lye ni kamera yange omukulu okuva mu XFM soka banyi naye abajje aliwo omukulu naye akatebe awo gwefu katebe kange tukavaayo nankanina
Kutama wali. Twala kamera. Leta Loteka kali. okumiza kigo Isma. Yakuyirira fulusiga. Omukasonda. Yes. Kalwadeke musonda. Musonda kasema. Mkulu wangu wa Pepsi tanajja n'omukulu wangu wa Bero tanajja. Kitegeeza omudde akatebwa. Nayenga ekitiibwa nkikiriza bannamawulire olw'ensonga y'obudde. Yansiimye nnyo ate amawulire g'ennaku zino gazimba ensi. Kuna bagana n'otemeni kiri okumalira kusulamu. Ewaye omukulu tomuwadde enjeru. Omwana ayagala onyuma oyo. Omwana Isma n'okunyuma. Mulondo yagambye atya Nebannamwe. Tujja noonya abasonyiwa. Wabbeero yabulayo. Natuuse dda tugenda tutandika weeri tuli eno ku swimming pool. bakadde bakola ki wakati abajjajjawo Oli kuyeyeza nange ontwaliramu wako mu ngeri. gezesero Yalera vinka. Abannayuganda mwena tubaniriza nnyo responsibility yaffe eno ey'ekivu ekyamaanyi emu ku bivulu ebiggalawo era ebisheping omwaka mu industry eno tondeko ekiwaatule nga yatandika close to 2005 for the years ebaddewo era neviirako ezimu ku things za music industry e Uganda, ezimu ku concerts oba events ezatandikawo back then nga netutegeera ddala nti nno ya muyimbi and ne bayimbi bane basobola nga bamukwatizaako. Usually bapromota be baali bakwata ekintu kino but Bebecool, Bobby Wine batandika ekintu kino ne Eagles n'ekitandika muzeeyi nimbi bwe batandikanga okugenda eggaba, so ne batandika okuba nti nno beegabira ennaku ezo. So 20 yategeezebwa nti nno oba toli kiwaatule oba ndowooza tomanyi gy'oli. So olunaku olwaleero after a 3-year break akomyewo n'amaanyi nankuba mpya gye bayita tondeko ekiwaatule hit after hit. After COVID-19 Rasta tabaddeemu na concert ng'abayimbi banne abalala but wali njagala okubaza ba sponsors abajja on board, media houses ez'enjawulo Abanywa, XFM, breweries, UBL, Toyanza nnyo Toyanzeege, Gagamel family, akosa ne bannamawulire njeno okuba nti musobodde okuba nti mufisa obudde ne mujja. Ekivulu kino kya lunaku lwa Monday egenda beera nga 26 Boxing Day, wabula nga Christmas ebeera Sunday ennaku z'omwezi 25. So olunaku olwo tulina omukulu Ibra okuviira ddala ku mukono guli okusembayo nga ye manager wa Kiwato Recreation Center abaddewo ebbanga ne tuddako omwami okuva mu XFM, ne tuddako Big Size Bebecool Intakula, ne tuddako president w'ababloga mu ggwanga Uganda kusa n'omukyala Tina, buli omu agenda kwogerako naffe naye nga njagala okuorganizinga abamawulire mwenna mu biti byammwe okuviira ddala ku president waffe mwami Seeguya, bakulu waffe Faizo, omukulu Bijo, Masembe n'emijiji emito tubaaniriza nnyo okuba nti nyamuzza olunaku olwaleero. Ngenda tutandika ndowooza wa mukyala Tina atubuulire tondeko ekiwaatule role kijja playinze, tugende ku ba bloggers association de tujja genda tujja sembayo ne Big Size Bebecool. Webale nnyo webale ddala case tondeko ekiwaatule Boxing Day ndowooza bazze bamugoberere mabegako enteeka mbadde nga mugirabanga nnungi nate teyisibwamu maaso. Ku mulundi guno bintu bingi nnyo bigenda kuba nga bisingako ate emyaka giri bwe kibadde nti tutegese bulungi. Abamanyi kiwaatule ndowooza ekya security mukimanyi bulungi nnyo, omukulu ajja kyogerako emiryango kubanga nze ndi ncharge awo. Organization ebeera nnungi nnyo, tewabaawo mivuyo, tewabaawo kwesindika, bano basazi bansawo
buli kimu kibeera bulungi nnyo. Munda eno abanayagala ka VIP era nammwe mujja treatment nga mugifuna, kyokka ate n'omuntu asasudde ebiri gye naye ajja kuba ayisibwa bulungi ng'ekifo bwe mukirabye, embeera nnungi, buli kimu kirungi, kitegekeddwa bulungi nnyo. Gwe ky'oba okola weetegeke bwetegesi na mitwalo gyo 2 gyokka, 2 Abayimbi wabategedde abagenda okubeera bonna b'amaanyi, hit ku hit, akisigadde eri gwala basaawa zino kubeera nga weetegeka. Obudde tujja kuba na bungi kubanga ffe ate ekiwaatula enkuba ne bwesooka neetonnyamu tewali kyekitukosa, kubanga bw'otunulamu tewali wogamba nti bisooto, nti wano waliwo ekitaba, wano waliwo ki, okutuula weewali akagatto ko kajja kusigala nga kayonjo, ng'era bw'onojja era bw'ojja okkiraba. Mwebale nnyo. Okubajjukizaako nti no tondoke ekiwatule kuno twazidde ddala mu gardens ate tugenda beera eri ku kisaawe era twanirize butereevu. President wa blogger mu ggwanga Uganda, East Africa, Africa world over, omukulu Jjajja Isma, one of the certified and verified bloggers in Uganda, atubuulire ekivulu kino akiwulidde okumala ebbanga abaddewo akaddiyo akiwulira. Neyanziza nnyo mwenna bannamawulire, ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku Negagamero boss. Okusookera ddala njagala okutegeeza nti ekibiina kye naggulawo n'ojja n'okiggulawo, gavumenti yampa internet myaka 5 ne computers ne office wenina okukolera emirimu egyo, era nga nkubiriza ababloga bonna okujja ofune ebituufu byolina okukola. Tolina ku bloginga bitaliimu kuba kati olina internet, printer, olina obudde, but tondeke ekiwatule n'ogibeerako kubanga n'okuva ebweru Bebecool ye yaŋŋamba nkole ki nkomewo. Bebecool wambeererawo nnyo mu advice nga nkoze ensobi kungayidinga nga wenkunyonyodde n'ebya blogger ki association, naye mbakubiriza mwenna mujje mutondeke ekiwatule era mbasaba mujje mu bungi kubanga ekifo kiri safe, kimanyiddwa. Bebecool is a law abiding citizen. Ekintu kyonna ekimenya amateeka kibeera out of his jurisdiction. So n'olw'ensonga eyo beera sure nti ogenda kuba protected, oba security by NACO oba Uganda police oba counter terrorism ajja bireeta alekayo funa sente, naye nga making sure ba youth bali ki safe. Mbayita mwenna ekiwaatule, nze nga president w'ababloga njagulayo tiketi za mitwalo 10 ngangulira ababloga bange bajje ekiwaatule, era sina bigambo by'amaanyi nnyo, ndi just musanyufu okubanga ntudde wano. Kwebaza ssebo mitiba bingi, basponsor mwenna, bannamawulire, okubanga olwo tubayita mukola ki mujja. Ffe tuli authentic, ffe tulina omulamwa ogugamba omuvubuka va ku biragalalagala lekera awo sigala, bajja kusiba obulago olemera aba future wegenda kukola ki kubeera. Togaaya muddo mbukunsi olyako makoola, bino byonna tubikubiriza ekiwaatule. Kuma obulamu nga kiri ki, protect yourself. Ekitegeera AIDS is real, TB jangu osanyuke ng'olina ne cause, kyekyo ekibeerewa ekiwaatule. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, nsanyuse nnyo okubanga nange wendi. Okay, tugende wa Mwami Ibra, manager w'ekifo kino atubulye enteekateeka zizitya bannamawulire basoose kulambuzibwako, wajja kigenda okuba stage omukulu atulaze nti this time round egenda kubeera eri over 21 toilets zo ziri secured kubanga omuntu yeetaaga okuba nti no yeeyamba, security eyimiridde etya, numbers osuubira mmeka, then onaazisooloza accommodatinga because ennyonta ebadde nnene nnyo eri abawagizi ba music. Kulina ku gye twalabye nayo yabadde tondeka ekiwato hit after hit, this means numbers must come. Webale nnyo bwami Kais, tondeka ekiwaatule nga bulijjo mwaka ku mwaka tugambe nti ekifo tetwakimanyiira controlling crowds, kati mukifanyi kifo kya family, which means tusuubira abantu bonna abajja wano nga bakakamu ekibaleese bakimanyi, security eri clear, restaurants zaffe muzimanyi, buli omu ajja kulya, baazi weeziri, buli we tukwatagana ne muganda wange ono ntugeka ekintu ekyaffe kimu, decency, clarity, right, and security. So mwenna abaliyo mujje nti mumanyi security gulugulu ayina mwaka mulumulu ajja okukola effujjo gwe sigalayo, tujja kukolayo ekivulu kyanjawulo ekyaba effujjo, naye leero families abaana mubaleete bimanyi kiwaatule kifo kyaffe ky'abaana na families. Numbers Mwami Kais tozitya, obwo bwe buzibu bwaffe wano ekiwaatule. So era mbakubiriza olunaava mu kivulu kiwaatule asigala muggule, naye ayagala okwerabirako kiwaatule bwekola
jangu olabe ku olwo olunaku ojjukireko n'emyaka emirala gyakola ki egyatambula sibo bwe bali. Twayanzanya Mwami Ibra kuva ku Vision Group XFM Bukedde ne Aban mutubuulire ensonga yamwe and how you partnered up with Bebecool kuba nti nomuze ku Kivulu ekiri one of the biggest celebrations of Ugandan music mu mwaka gwawo. Tewali buzibu. Nze ndi journalist yabakuulira. Good morning, everyone. My name is Kenneth Duka from Vision Group. I think it was 3 weeks ago, Bebecool came to office and we had a chat. And we decided, you know what, since he's big size and we're also big size, we decided to partner together to have a massive extra size. Yes, so we decided to partner with Bebecool for this show that is going to take place on 26. Everyone knows that 26 has always been Tondeke Chwatu. From ever since I was a kid, I'm now a big man with a wife and children. That makes me younger than you. So we decided to partner with Bebecool and push this event. We expect quite a number of people. Everyone, I know Boxing Day is a family day, and Chiwatule is known as a family recreation center. So we encourage everyone to come. Tuning into Aban Bukedde, you'll be able to win tickets. I think Bebe has secured some tickets for the fans outside there. So we are very pleased to have Bebecool. I think we have not had a show here ever since COVID. So I think we're going to have a massive show. You've seen the number of artists who are going to come. There are quite a number. For only 20,000, you're seeing all these artists. Some shows people have to pay 150,000 to see just one artist, but here you're going to see a buffet of artists. So we encourage everyone to come. Like they have said, security is going to be beefed up. The place has a perimeter wall. Come with your children, their swimming pools, everything. So we encourage everyone to come. You can tune in into Seguya Jaliwano. He will tell you all the stories about the show on tomorrow's HHR. You can watch. Can win tickets on Aban and XFM. So yeah, even in the newspaper, you'll be able to read the stories. Even today's press conference is going to be in tomorrow's paper, so you can buy a copy of Bukedde, a New Vision, and also read the Kampala Sun. Yeah, he's going to write a very good story about the show in Kampala Sun. So I encourage everyone to come here on Monday. Thank you. Twayanze kuba nti media houses zitukiramu okuba nti ziyambako abayimbi n'abayimbi ne bayambako either nga media houses zibeetaaga. So obudde buno omugole w'olunaku Big Size Bebecool Ntakula, he's been in the game for the last 25 years. Muyimbi abaddewo Kivulu kibaddewo for the last I think 15 years and more. Bebecool tukwaniriza eri abamawulire n'eri ensi yonna otubule tendeke Chiwatule egenda kubeeta this time round. Ebimu ku controversies eziri mu Kivulu bwekiti nti kyali kyateekawo tokability mungi nnyo ng'ebifo ebisanyukirwamu mu kibuga biringa 2-3. Right now ndowooza gwakutte omuti ogw'amaanyi kiringa olaba 3 mu lumu tumanyi nti nno wabaawo ekifo kye tulina okugendamu. So ate kino ekifo tekiveemu nti nno abagagamira obukabi balina okujjawo. Tulina lisiti y'abantu alikuutinze ddala kuva ku muyimbi omuto paka ku muyimbi asembayo ddala okuba nti nno munene. Kuliko Dr. Jose Kamene, kuliko Bebecool yennyini. So agenza asoosinga abantu ndowooza abakoze obulungi musically then ne basupportinze nga bazze bamwebuuzaako. So abali ku lisiti ndowooza bwe tugenda osinziira awo tulabe Bebecool lisiti n'abeetya. After this is a man that knows the show and the business. Tuganiza Bebecool yogerako eri abamawulire ne bawoninga Mwassemutya bassebo ne banyabo bannamawulire baffe mbeyanziza nnyo okulaba nti mujjumbidde omukolo guno gwa press conference eno esembayo nga tetunaba kuyingira Ssekukulu oba Tondeke Chiwatule ekivulu kyaffe wamu n'okumalako omwaka tuyinza obutaddamu kwera ne twerabanga omwaka gukoze eki guweddeko. Mukama mulungi, tuli balamu alhamdulillah. Tondeke Chiwatule yatandika ndowooza mu mwaka nga 2005. Okuva olwo tubadde tugikola, yasooka mu bapromota nembala olw'okuba nti ekifo kyalimu kya family ate nga recreational ebeera twamanya nti design y'ekibuga ejja kubanga area ejjudde residentials.
so kyali kyetaagamu okubeera okuteekawo ekifo ekiri recreation okuga omuntu wogenda n'otuulako awo ne family ne mbeera happy. So nenzijjamu okutekinga charge of ebivulu, era kye twasooka okukola ne mukulu wange Ibra ne tusooka tuyimiriza ebivulu ebirala kuba twali tetwagala kifo kino kufuukibwa kuyitibwanga kifo kya kivulu. It is a recreation center. Naye ng'ate era ne tugamba tujjanga kubeeramu ne once or twice a year where tukolayo ekivulu, where families abantu abali responsible kwegamba nga basobola okubeera safe and happy okujja. So tondeka ekiwatule kyekivulu ekibeerako ekiputinga together abayimbi bonna ababa bakoze obulungi omwaka ogwo. Tekiriiko nti ono oba oli no, kiva ku muyimbi then nekigatamuko n'abayimbi abakadde be tuba tuludde okulaba. For example ku guno omulundi mujja kulabayo abayimbi abali surprising bana, abayimbi abo abali surprising abana mujja kubalaba, naye nga nja kuba mentioningirako omu nga bw'olaba nti no ebiseera byatuuka nga tuli Nairobi, omuyimbi yali yasooka okukuba oluyimba olwasinga okuhitinga ne lutengula Bebecool ne Kamiri okudda Uganda yali Red Banton. So tuddayoko ne tujjukirako ku bantu baffe, naye ate at the same time tubeera n'abayimbi abapya abali ku muliro nga bw'olaba kati ku ssaawa eno tulinayo abapya abato, tulina Mudra Balobalo oyo omu, tulina muwala waffe, tulina Grenade. Abamanyi ku history ya Grenade y'omu ku bayimbi benzize ndabanga okuva nga muto nga ali ku street. Tudde bwe ndaba Grenade nebaza gavumenti olw'okuteekawo embeera ekkirizisa omwana okuva ku street ng'asabiriza n'afuuka Grenade gwe mulabako tudde. Avuga Benz, azimba ennyumba, alina ettaka, naye ye Grenade. Ebintu ebyo muyinza obirabanga ebitono naye ffe bye tuvaluinga. Job creation, opportunity. Ebyo ebintu bijja nga waliwo security nga bwe mulaba nti Grenade ku street namugobako n'emirundi ng'ebiri nga ndaba mwana muto nnyo nfuluma ekidongo, wabweru waliwo obuvuyo naye ng'alemerako nga yeegomba Bebecool, yeegomba Chameleon, yeegomba Bobi Wine. Today Grenade abulako katono okutuuka wayina okutuuka naye ng'olwedde ali muki. So tondeka ekiwatule erina abayimbi bonna Azawi, Dr. Joseph Chameleon, Kenzo, David Lutalo, Spice Diana, Karo Kasita, Zex Birangirangi, ninayo ne surprise endala kuva eyo gye muna abagenda okujja era ngenda nga bwe mumanyi nti luli ebivulu byabanga bibiri eby'ebigambo kakiyinza okuba kimu, so ninayo ku surprises zammwe abagenda okujja nti waliwo ttiimu eyeetegese okujja wano. So n'olwekyo mbasaba mujje muwagire mubeerewo. Moments zaffe tezibadde nnungi nnyo ez'ebivulu, ffenna bizinesi zaffe zikubiddwa covid. Sikoze concert y'omwaka guno, ngenda mwaka gwa kusatu. So maybe next year when Allah bwana batwadde obulamu nja kusobola okukola concert yange, naye omuntu yali agadde okulaba ku busungu obw'omwaka nga guggwako janguka ekiwatulo obwa Bebecool n'abayimbi abalala. Ebivulu si bingi nnyo mu Kampala, so kitegeeza nti we have all the artists, all the entertainment, all the best comedians. Tulina Salvador wali, tulina Mariachi wali, tulina Madrata Nchiko webali, tulina Bizonto webali, kati n'abalala nno bangi. So we have beefed up entertainment. Tomalayo bantu. So we have beefed up entertainment. Of course, our great MCs nga bulijjo mumanyi bakulembera Omulangira Ndaus, ate kuno tugenda kuspicinga mukone ku byana MCs bulungi. So n'olwekyo entertainment etandika by ssaawa 9, naye ekisingira ddala okubeera ekirungi this time buli mulabi wa mupiira Premier League ekomawo ng'ennaku z'omwezi 26 ku Boxing Day. So kye tukoze ndeese screens endala 3 ennene whereby Super Sport team eya radio zaffe Super Sport team eyo egenda kujja wano kwogerera omupiira. So omupiira gugenda kubeera kate guva misana ssaawa 9 ate gugwa ssaawa 6 ekiro, meaning screens ezo ziri separate zokka za mupiira zijja beera eno emabega ng'osobola okuba ng'owuliriza concert ogirengera ate nga ne mu mabbali olaba omupiira gwo bulungi. So tekijja kwetaagisa mbu osigale ewaka, era bw'oyingira n'osasula ssente zo n'olaba nga tekuli mupiira
mbeerawo ku mulyango jangu ozinsabe nzikuddize ate oyingire buto olabe n'ekivvulu kuba nja kuba nimbi. Naye ekisinga obukulu Premier League naddala abawagizi ba Arsenal tulina ekizibu omupiira ogwo tulina okugugoba. Naye si ffeffeka kubanga ne bannaffe bwe babatuuzaako ate ffe pate ya bwereere. So kigenda kuba a lot of entertainment in the area. Naye besides the entertainment nga mukulu wange yagambye ffe tufaayo nnyo ku bantu afuzaali tetufuna sente naye tufaayo nnyo ku reputation. Abamanyi Bebecool mumanyi nti is a straight person. Security is key factor. Tujja kubeerawo n'aba Uganda police bangi nnyo, tujja kubeera ne red top. Security ya Bebecool tebeera mu kiwaatule bw'aba n'akola ekivulu. Eva Entinda paka Wandege neekwata bypass zonna, neekwata kiwaatule paka Namugongo, neekwata kiwaatule paka Kiira. So n'olwekyo mu area eyo mbasaba abakozi abakolera ku negative olunaku lwa 26 mu Lwesonyiwe, kubanga abantu bange baba batambula nga baddayo ekiro nga bamaze ebivulu mba protectinga paka waka. Singa mba nkutteko ng'okosezza omuntu eyebeera wano gwe nange Bebecool tebibeera mu kampuni kubanga oba okosezza muntu wange. So teri kubba mataala, teriyo ate ekiwaatule bamuzimba, tulina enguudo nnyingi eziyingira n'ezifuluma. So traffic jam naye ali handled well. Ojja kwesanga nga bakugamba nti okufuluma yita eno, wekyokola gy'oba oyita, oba okuyingira tuyingira normally. Parking ekirungi nti residentials weziri naye opakinga awantu kasita opakinga bulungi mu mabbali ga wall fence y'omuntu oba nopakinga ku designated parking zetutaddewo, ekyo mukiteeke mu mind. Ekirala osobola okukeera ku makya, tolinda byakujja lwaggulu, keera ojje n'abantu bo mutuule mukwate akafo. Tulina tiketi za mirundi 3, tulina tiketi y'emitwalo 2, tulina tiketi y'emitwalo 5 VIP, then netubeera n'emmeeza y'emiliyoni 2. Emmeeza abasinga obungi zijja kubaawo si nnyingi nnyo, ntono sogisanga ku mulyango, naye abalina essimu yange osooka onkubira n'oyogera na Bebecool. Bw'oba towulidde eddoboozi ya Bebecool tewaba wakuggyako ssente z'emmeeza kuba oyinza okusasula ebicupuli. So abantu baffe mwenna abagenyi tubaaniriza mutondeka ekiwaatule. Of course after all this long ndi musanyufu. Njagala kusooka kwebaza Katonda mwene ensonga, nebaza abayimbi mwenna abakkiriza okujja okubeerawo okuperformingira abafaani baffe abakiwaatule. Mwebale nnyo kubanga si kyangu okukuŋŋaanya ttiimu eyo egenda okujja ejjudde abo bonna ba top stars. Then also njagala kwebaza company ezinsupportinze ku mukolo guno. Uganda Breweries definitely, Pepsi, then Vision Group of Companies. Nammwe abalala mwenna TV zange, radio zange, mwenna abankoledde kye munkoledde okusobola okusupportinga because environment gye tubaddemu tebadde nnyangu. Njagala kwebaza mwenna ba bloggers, bannamawulire mmwe ekyammwe kyansuso kuba mukimanyi bulijjo press conference zaffe zibeera mu maka. Nze okubayita ewange mu maka, it is personal with you. Tukola wamu, twagala Uganda ennungi, njagala n'abalala begombe babeere n'emikwano nga mmwe so that ffenna tugenda tubuildinga ekintu bumu. Of course success yatondeka ekiwaatule ye success ya Bebecool, ye success ya music industry, ye success ya of course Silk Events oba ne ba events organizers. So kujjako nga tulinayo obubuuzi obutonotono mugenda kulabako twagambye twakyusiza okuva mu kisaawe ne tujja mu recreation center munda. Mu recreation center the difference mu kisaawe ne recreation center, mu recreation center mulimu interaction, mulimu movements because obukubo bwe buli ate abantu tebayimirira mu bukubo. So omuntu aba asobola mangu okwaccessinga ebintu bibiri ebisinga okubeera important ku kivulu. Okwaccessinga toilets eziri clean, tulina toilets za mirundi 6 munda mu recreation center, ate nga tujja kwongerako n'obulala 5 obuli movable. So meaning tulina a total of about 21 to 25 toilets on that day. So tubegayiridde abakyala naddala mmwe ware yammwe weesinga okubeera usually ebeera nnyo ku kyobuyonjo bwo
but here at recreation center amazzi tugesimira mu ttaka, so toilets zibeera clean ate zijja kuba ne ba attendants all the time. Then ekyokubiri, access ku bbaala oba ku restaurant. Mu recreation center wakati waliwo a very big bar where you can access your drinks easily. Then ne mu mabbali tujja kuba tutaddeyo, so n'olwekyo movement eyo enyumisa ekivulu. Then ne mu miti wano okuba nti nno omuntu azze emisana ayala akakeeka oba n'afuna akatebe n'atula wansi w'ekisikirize, that one makes a difference. Nti nno omuntu asookeera okusinga okulinda ng'omusana gukoze eki nga guweddeyo. So n'olwekyo mbasaba mwenna mujje muwagire Bebecool, tusobole okuba nga economy tuva mu economy tuyingireko mu money. So ne money ne bwatajja tusanyuke tuyite mu mwaka nga tuli happy. Okujjako ebibuuzo awo tugenda pointinga ebibuuzo bibiri bisatu tulabe nga tusobola okuli bulungi. Waliyo ebibuuzo ebimu ku ebyo mwami Makenga Smith olinayo ku kibuuzo kibuso Big Daddy okuva ku Big Daddy Baba TV waniza sebo okubuuzayo ekibuuzo. Thank you, Papa. Of course, personally, I'm happy for this. However, Enjaga oyongere ku clarifying about the tickets. Yes. Yeah, about the tickets. Okay, tickets zo kanyongera okwenfasizinga tickets zatondeka ekiwatule zigulibwa ku mulyango kokka, tekuliko online, tekuliko eyo mukwano gwo ojijja ku mulyango. Then omulyango nga mukulu wange bwe yagambye, muto wange actually Tina yagambye tubeera very organized. Tubeera ntujja kuba n'emiryango ebiri eminene nga buli mulyango guliko lines 4, so ffe kyaffe kibeera very organized and fast. Ticket ogigulira ddala awo ku mulyango, tebakuguza ebikyamu, naddala ab'emmeeza n'aba VIP byonna osobifuna okujjako ng'oyogedde ne Bebecool nga tomanya eddoboozi lye, okusobola okusafeguardinga abantu buli muntu mu kiti kye, naye ng'era concert yonna nsuubira nti buli muntu ayisibwa nga VIP. Tugende ku bibuuzo. Mwami Sebuya olinawo ekibuuzo ssebo. Atize muvana dembuuza olwo essimu y'okugula tiketi naga nti ayina ye kubanga tetujja gigaba kumpewa yana asangibwa nga alina ndo. Yes. Ekibuuzo buuzayo ekibuuzo ssebo. Amaanyi ayinze Abe wana YouTube channel byokya mu Uganda. Omulabi yandyagadde okumanya kozi ya ekibuuzo negenda kubeera ki, kubadde ng'ojja okola kozi ez'enjawulo eya TB eyakyo olusuutwala abaana abadde b'emitima ebweru, kozi yaki negenda beera ku ludo tetulina main cause, naye nga usually ekibeerawo kiba nti n'essanyu liba cause. Emyaka gye tuyiseemu gino tegibadde myangu okulaba nti by the way bale kubuuza nja kusooka kukuweereza okulumwa kwange n'okunyolwa eri famire ya honorable n'omukyala bafiiridde mu accident ob'esserere. Byebimu ku bintu bannange bisinga obubi mu nsi, newekuma omwaka ate n'ogenda ofa mu negligence ng'eyo. So mbasaba abawagizi baffe mwenna gye muli bannaye muvuge empola, don't drink and drive. Temunywa myenge ne muvuga ku highway bannange, tewali nsonga lwaki togenda mpola, ojja kutuuka ne bw'otuuka leeti oba mulamu okusinga okutuuka n'obeera mulago okumala emyezi 6. So n'olwekyo kozi yaffe tusanyuke just this time. Bebecool nange nja okusanyukako maani, mwe temwagala bannamawulire kusanyuka, mujje tusanyukeko, tondeko ekiwatule hit after hit, sanyu lyokka. Big Daddy olinayo ekibuuzo. Just akataleke kakamu Papa. I remember to have had ekyokwawadinga agenda okusinga ku Bebecool list. Yeah, will it happen? Era nga nzijukira kyali ku nnyumba. Okay. Kati okwawukanako ne tondeka ekiwatule naye ng'era events of course zonna zibeera mu mikono gyange ne tiimu yange nga bwe tubeera. Yes, wajja kubaayo Bebecool list. Usually Bebecool list ejjanga ennaku z'omwezi 1 January buli mwaka. Emyaka mmaze 2 nga mbagamba nti nali njagala okumakinga sure nti nkyusa mentality ya awards mu Uganda. The journey was simple. Natandika nga mpulinga trust tulabe oba musobola okukkiririza oba abantu basobola okukkiririza mu kyembeera mbagano
mujjukire nti nze omu ku bayimbi ababadde bamaintaininze for the longest possible time ever nga ndi ku charts. Mujjukire nti guno gubadde mulimu gwange nga nange mwensuubira obulamu era mwenfunye obulamu, mwenfunye omukyala, mwenfunye abaana, naye mmanyi pain, mmanyi bye tuyitamu ng'abayimbi. Mbadde ku za awards eziri several. Twagenda wano ne tukwata ssente zaffe ne tugenda e South Africa emirundi mingi, naye ebiseera bye twagendera e South Africa nga batunominatinze mu zikora awards zaani, obwo ssente ezo zaali nyingi nnyo, ate nga nze bwe mba sigenze ne maneja wange nga tusobola zikolamu ekintu, naye twavangayo nga bakubumbira akati n'ojja n'akati, kale kakuwa erinnya naye ojja n'akati n'okateeka mu nnyumba ne kavunda. N'ogola awaadi abasajja ne batuwa ebigiraasi ne bifuka ebigiraasi, nzijuze ebigiraasi mu nnyumba, noonya amabokisa mojja navaako ne mu awaadi emu ya high people nga abantu bagamba awaadi yange newa awaadi, naye nga mwe temwali temanyi nti nina pain, nti ne bwe bazimpa noonya wenziteeka sikola ki sirabawo. So ne ngamba naye lwaki tetukolayo awaadi erina ekintu ekiri tangible. Omuntu wansi yimbayo omwaka gumu obulamu bukole ki bukyuke. Lwaki oba olina okuyimba emyaka 5? Gwani akwagala nti nno ne maaso eyo bali babakwagala, ne Katonda bw'aba akuwadde omwaka nga gumu n'oyimba bulungi, bw'ofunamu ennyumba si kibi. Natuuza pulezidenti ne munnyonnyola ebintu ebyo, n'agamba nti manyi Abannayuganda temuli beesigwa. Ne mugamba muzeeyi, ndi mwesigwa, nkusapootinze, nze eri ensi enkubye naye nze nkusapootinze, so tosobola kuŋŋamba nti siri mwesigwa. N'agamba nti ojja kula sooka ondageko. So n'olwekyo gwe nasalawo ne ŋŋamba nti kati nja kukola awaadi nga ekintu ekiri tangible. So mmwe ababeereyo nga mukya doubtinga nti Bebecool ajja kugaba ennyumba, bigenda bakalira ku mimwa, kubanga yes sente genda kunva mu nsawo lwa bulumi bw'empisemu nga mu music industry. One day somewhere somehow manyi nti sente ndizizza, naye kantandikewo ekintu kye naali yagadde bankolere, nze kankikolere bato bange. Kaakati lwaki twakiplaninga nti twatandika emyaka egisooka egyo nga tukola list, nga twagala nammwe mulabe whether decision yaffe ebeera genuine. Ebbanga lyonna lye mbadde nzija nkola, njamuddeyo ku Facebook pages zange nga lumu emyaka katuli mwena esatu nga lumu emyaka 3 emabega ena, mukebere comments eziriko zonna 85% ziwagira ebintu byembeera njogedde, decisions kwe mba nvudde okwawadinga omuntu. Kitegeeza nti muninamu kati obwesigwa obuholdinga award n'engabo ebiriyo. Sigamba nti nja kuwa Jose Chameleone olwokuba mukwano gwange, no, nti oba okuba tuli ba legend, no, naye nvaayo ne ŋŋamba nti gundi tewakoze bulungi kubanga ABCD, gundi wakoze bulungi yongeramu. So kwe kuvaayo ne nkola idea ey'ennyumba. Tugenda ngenda kugulayo, twakkirizigana ne ttiimu yange tugenda kugula ettaka. Bwe tunaba tuguze ettaka eryo mu mwezi ogwokusatu oba ogwokuna, tujja kuyita amawulire tubatwale ku ttaka. Bwe tuvaayo tukole plan, tuyite bannamawulire tulonkinge plan. Plan eri openly widely mu area emu, mu fence emu mujja mbamu ennyumba 4. So buli mwaka tujja kuba tuzimbamu ennyumba ki emu. So tujja kuba ne ba sponsors baffe abatusupporting okusobola okuzimba ki ennyumba. Then tujja kuba ne media house egenda okufollowinga ekintu ekyo everyday. So amayumba ago gajjanga kuweebwa ng'ennaku z'omwezi 2 awaadi tusalawo nga lumu, then omuntu oyo n'agenda either ew'omukulu yenna, kubanga omukulu ajja okusookera ddala okubeera important abantu okumanya nti bino biri genuine, ajja kuba mukulembeze w'eggwanga. Nja kimuweereza ekyapa n'ebiwandiiko, omuyimbi gwe mwalonze gwe twakkiriziganyizaako eggulo avuge emmotoka agende, omukulu wamuyita balye kalanki amukwasa ebyo byasayininga epepawaaka afulumeyo n'ekyapa. Ffe tetugenda kusooka kukola mikolo kubanga emikolo si kyekikulu. Twagala okulaba can musicians wake up in the morning competing bakole ebintu ebi positive o eneisa enyambala, tulwanyise endwadde, tulwanyise ebiragalalagala, kubanga bw'oba oli mulagalalagala tosobola kuyisinga nnyumba. Eyo example ebeera nkyamu. Tulabe wano abayimbi nabagamba dde emyaka gyenzize mbagamba ku nsonga z'ebiragalalagala, mwalowoozanga nti nsaaga.
naye tudde olabira ddala omuntu eyalibadde successful nga obulamu bwakola ki bwaganda. Ate tebiri mu bayimbi mwokka, mugende mu masomero gaffe mutunulire ebintu ebikyamu ebikolebwa. So awaadi eno omuntu abanga amanyi nti nno avaluinga eggwanga lyaffe, avaluinga entertainment industry, kubanga entertainment industry esobola okuemployinga abaana abato bangi. So we have to live by example. We have to show them the right direction. Tulina okubalaga directions ki entuufu. Ffe bazadde tulina okubaakubamuko ku kibooko. So n'olwekyo awaadi tugenda guno gwe mwaka ogusembayo ng'omuntu tafunye enju mu January ono, but mugirinde list egenda kujja nga bwebadde ng'ejja mwalaali. Ekinayawukanako ku mwaka ogujja, 60% decisions will be made by the panel, 40% egenda kudda eri abantu, nga abantu baweereza message olinaga naye mbutuufu Bafana yasinze. Noweereza message yo, message eyinza okukyajingako nusu 10 lumu, naye nga mu kuweereza Bafanawo indirectly nawe oyagala Bafana yabafuna ki enju. So bannayuganda mujja kubeera ne responsibility ewa omuntu akoze nnyo ennyumba kiri tangible. Waliwo emyaka nga Kibaji yayimba ennyo tuufu omukazi oyo teyali badde ng'ali kati yadde Jeff yamuzimbira, naye ku ssaawa eno singa yali yasinga enju ya Kibe ey'okubiri yali badde ya business ng'apangisa okitegeera. Naye it is so wrong omuntu okuinvestinga mu nnyumba gy'agenda okusulamu. Yali badde investinga in a business, obusente bwe bwakola nabuteeka direct mu business. Kati omuyimbi ng'oyo tasobola kugwa, naye kati abayimbi bakolerera ttaka na nnyumba, which is the same concept gye tuyombesa nti kikyamu olina kufuna sente n'oteeka mu business, then business nekuwa profit. So kati ennyumba ze twagala okugaba oba emmotoka ze tuliddako okugattako, kubanga era tujja kufuna basponsa abatunda amamotoka ababondi. Oli ajja agambe tukunze bebe kuwadde emmotoka ya $2,000,000, eyo naye ejje nga tufunye ekirabo eky'omuntu owokubiri. Tufune comedians, kuba ne ba comedians nabo tujja gigattayo. Tufune categories nga tunagenda okumala. Oba president avaayo sebo mukama wange, wona avaayo nonyongera ku birabo n'abalala ne bafuna ebirabo, kuba we have very good comedians. Mukiraba nti kati comedy ya substituting a music mu Uganda. You can watch more comedy shows in the week than watching more concerts. So also that sector tugikoleje tugisitule tugiongere maanyi. Era wenvayo okwebaza Alex Muhanji ne Salvador akiwanvuyiza beyond Uganda musiba mulaba. Then Muhanji has kept the tab going akikwatiridde. Era mbayitayo mwenna babeera mwe ba corporate biki mugendeyo buli lwakune oba lwakusatu ewa Muhanji support. Okay, so mbasuubiza nti no chapter eya awards za Uganda egenda kukyukira ku Bebecool list nga purpose eriemu twagala ebintu ebiri tangible, mulekerawo tukuba ebigiraasi n'obubaawo kubanga wali ffe tuteekamu nnyo. Manyi Abamerika tebakikolanga, aba South Africa tebakikolanga, aba Nigeria tebannaba. But how about Uganda doing one of the most important things first in the world? Lwaki tulinda aba Nigeria n'aba America okugaba amayumba? Ffe tugagabe tubalage value. So ebisingako awo bijja kujja, naye tondeka ekiwatule ng'ennaku z'omwezi 26. Atumanyi okwongerezaako wavaayo n'ogamba nti wowe omuntu ennyumba ejja kubeerako amateeka nti wowe weeyisa obubi ekugibwako. Mbali manyi omuntu oba omuwadde omuweeredde ddala. Okwongereza ku kibuuzo kye, olowooza si mwe abaseetingawo embeera eno nti be bazimbye ekiwaatule Bobby agenze Magere Kamili alisse bukumisa akyali Buziga. Ensonga lwaki abaana abato bano bonna obalaba buli lwe bafuna capital n'afuna akasente ke agala naye kudduka lwasooka kuteeka nju afune omukyala anyirira tulabe ebiddako. Kangate ebibuuzo ebyo omukulu, ensonga lwaki amayumba ago galibeerako obukwakkulizo obutono. Bannange baganda bangenda kiddamu bagambe nti awards zino ziriwo ku building a music industry ya Uganda positively, not negatively. Omuntu obeera mu award eyo n'ogenda odda ku Ssaabasajja Kabaka n'omuweebuula
n'ogenda odda ku mukulembeze w'eggwanga n'ovuma n'oyekola n'ogenda ku TikTok ne weeyambula ebipaati by'ekyama ffe tetugenda kulimba tugenda kusaba obuntu butono obukwakuliza obutono ate nga omuntu yenna asobola obwebeera kuba bwe tukwatira ekintu ng'ekyo netukwasiza property ya billion probably okay tuba tukwasiza obwesige Uganda abantu bakuwadde bwesige bazaala abaana bakugamba tubeerere role model waki w'abaana baffe naye enkya osaleko akadinisa otekewo enjaga otunde mu nnyumba Abannayuganda gye bakola ki gye bakuwa ekyo tetugenda kikkiriza bw'osobola okunywa akantuko naye omanyi problemu yaako nti bw'okanywa n'ogenda ate neyibawo omuyimbi eyasinze omupya n'olyoka omuvumo olw'okuba gwe tokyalina nnyimba olw'okuba otaddemu kiringa kugamba nti no buli lunaku okolawo pate no oba osobola okukolawo pate osooka n'owandiikira munno n'omugamba ku lunaku luno owange ninawo akaduduma okay naye naakuddamu n'agamba ye nange ninawo kaakati tugabane paakingi so si gwe kola pate buli lunaku nga abantu bo be bajjuza estate yonna so agamateekateeka ago galiwo kuyamba kugaidinga how you can live in a community so siki naawe okutalizaako obutatuyita kutwala mu ddwaliro nti ate uli mwamu w'ennyumba kati engeri gye mwamu w'ennyumba akati mumujjanjabe n'omujjanjaba kubanga yanywedde amafuta ate yeekubye kino no so tuba tujja kuwaayo emyaka gyaffe 2 nga tukugamba kyusaamu emyaka egyo bwe giggwako ng'ogaanye okukyusa nga weekola ebintu nga public ebiraba bituswaza kuba jjukira ffe bwe tusigala tukuwadde nga tukyalimu omwo tukyazimbamu kakati ffe bwe tuba tukyali mu kampuni oba otukubisa so oba olaga nti tuli bayaayi ffe bino ebintu tetukola bya kiyaaye twagala okukola ebintu ebiri genuine naawe bweyagala ogaye nti waayi ki ekinnuma ki bwe naba njala okukola ebyange ebyekisiruka ngendeeyo then ekirala ku nju eyo olina okuba nga obeeramu ekitono ennyo ennaku 3 mu wiiki okugyawo ng'oli bweru oba ng'oli ku ttuwa so si ffe kuwa nnyumba n'oleeta abakadde bo n'oteekamu oba n'oleeta emikwano n'oteekamu gwe n'ogenda gy'oyagala lwa nsonga emu papa si yaffe ebeefa ffe tuteesezza n'ekyalo oba district number twagala district eprotectinge celebrity status eriwa mu compound eyo kati celebrity status bakwano bo ne family yo tebabitegeera bajja genda baleeta obwana nga 30 bubeeraawo kyokka kibajje ng'avuga emmotoka yayagala agireke nga yonna eri open roof ebifaananyi yekube yeyagale ku kapuulu wali wabbali kyokka nga wali obwana buyiriba buteeka kazambi mu maaso bukola kyo olw'okuba nga waleetawo family so n'olwekyo ebintu ebyo tubidesigninga in a better way for the good of the industry and nokuprotecting anga omuntu ku nsonga y'ennyumba engeri gyetukutte nnyo it's like olinga creating a kyebandiisa nga ministers village oba kyebayita artist village exactly but case in point Bebecool wawangula awaadi y'omwaka guno Saha n'ayawangula ey'obuddako nga bombi banneighbor tebeeyagala lwaki bonna obateeka mu kakati ebimu ku bye tuzimba mu nsi byebyo purpose coherence okubeera together ffe kati tuba tubawadde n'opportunity where they can meet and talk and reconcile kyekisookera ddala secondly tuba tubawadde opportunity omu okulabira ku munne oli abeera waati nze nina abayimbi bangi abeebuuza omusajja oyo naye abeera waati naye buli ajja mu maka gange akyusa endowooza kubanga alaba nti Bebecool yakomye ku geeti wayingira munda nanyini maka yani yezuwena mwena nga baddamawole mu kirabi so waliwo bye bayiga byoyiga ng'olabye muno bw'abeera n'omanya nti gundi yeekusa mukaaga baba beebase ffe lwaki tukubendere paka ku makya owange gundi nga takyambala mpale za bituli so ekyo kijja tuyamba coherence then also waliwo ebintu bingi nnyo ebisobola okugiramu kampuni nnyingi nnyo instead of ogenda okunoonya kinoomu bajja mu kifo kimu baga nti nze njagala bali abayimbi ba rasta bali organized mulimu abakadde 4 years ago n'abapya then maximumly obuntu obwo tujjanga kukola nga bwa 4 houses so meaning every after 4 years tukyusa ekifo gye tunaasooka obaguddako nga tugenda wa kololo oba tugenda naggulu oba tugenda wa so that buli area
tugisuulamuko ku big status naye nga status ezo ziri protected 100% by both kakiringa ekintu kyokulwala then tujja kufuna ba sponsors aba medical insurance so ng'omuntu bw'asinga ekintu ng'ekyo just asinze enju yokka medical insurance supermarket shopping tujja kufuna supermarket emu tugigambe ffe shopping y'omuyimbi yaffe esalikako 50% aba asinze ashoppinga once every week nga bw'ogenda okugula ebintu byakakadde oteekayo emitwalo ameka 5 kati gavumenti tugisabe amasanyalaze amazzi mutuleke support the industry so omuntu yenna abadde asasula amasanyalaze n'amazzi nga muyimbi ayimbye ennyo afatazeeyo okusasula amazzi n'amasanyalaze so the fruits behind that twabitunuliranga bintu bingi nnyo okay ekibuzo ekisembayo ejja sembayo mwazeyi sebya tulina n'ekibuzo kyolina okuddamu mu luzungu for purposes of security tweyongereyo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wawa kola ne mu TV ne Radio Sapiens awards zino ezibaddewo because katunga abasigaza wa people zokka okusingira ddala tinena zo zirina okusoomozebwa abayimbi bennyini nibo batafuna award nga looza ayimbi nnyo azikuba wekanganga nabo lakibatwaliddemu amaanyi ne gabavaamu kikwana ate nga tutuzina wano wadi nga zitambula bulungi nnyo nti omuyimbi watamuwa award agamba nti ayo ebifu nnyo zibadde n'okugifuna ogenda kukikola otya okulaba nga ekyo tekingira mu award zino zibagala okutandika obutereevu kubanga zitambula because kati singa tafuna anti ebintu biri bibiri ekisingira ddala okubeera kikulu bw'okuba award olina okuba nga olina evidence ku side yo naye bw'okuba award ng'ekuggyemu olw'okuba onywa enjaga nga ne public emanyi nti onywa enjaga nga ne kubivula ogendayo ng'onywa enjaga nga ne public erwanyisa enjaga tolina credibility ekyo njala kikugamba tolina credibility yonna era abantu bajja kugamba gwe mukyamu because z'abantu si basiru then number 2 njagadde nnyo ekibuuzo kyo kubanga ekintu ekyo kyannumanga nnyo ebiseera ebisinga what plans do you have for the artist who has not won kubanga usually bwewawadinga abantu omuntu omu abantu babeera nekino ekintu ekirowooza nti abalala si balungi si bakabi I suffered that myself Kamiri nanfuukira Jose Chameleon naye nga ate nagukubanga omuziga nga nange enamba y'abafaani ngikola ki ngiraba ekkiriza n'okuba zifire anthem n'ojja ne bawaamu Bobby n'okuba East African Bashment Crew at that time ne bawa message naye ng'olaba gwe okubye Kenya okubye ng'olaba wait weeri naye nga message akubye wano Uganda award ne bagikola ki ne bagimuwa kibanga World Cup mutandika ensi 32 naye muyetwala ki so work harder next time naye ate tekitegeeza nti you're not good no oli abakusinzeko time eyo abeerako n'akantu tetunaaba tugenda okukoma ffe tujjanga kunnyonnyola kyovula mu Bebecool list tosangamu era design yayo terikyuka eribeera commentary nga bw'ogiraba nti we explain naye tosangamu nga tuzalaye oba nengaba gye tugaba award tenafuya atagifunye ekyo kyensingira ddala okufaako naye Katonda bw'anaagenda nga atwongera ba sponsors tujja kgenda nga twongerako for example omuntu abazzeeko ne bwomuwa emmotoka n'omuwa ne camera recordings videos ez'obwereere 5 omwaka nga just yakima bukimiki kamera then ne mudda ku wokusatu noga nti kati gwe wokusatu audio yenna wabwerere omwaka guno ne video zonna zabwerere omwaka guno gwekima kamera oba oyagadde okurecordinga genda mu studio that's why twakola studio that's why twagula cameras ezo because bijja slowly by slowly eno wansi kati buli muntu bw'omusupportinga indirectly kiri kivaawo okitegedde naye nga bw'omanyi competition mu life si ffe tusalawo omuntu tayinza kuweereza message emu n'agamba Bebecool ne Shiba be basinze era alondako ki omu so mu ngeri emu oba endala awarding is awarding the best person has really worked so hard also tulina okwencouraging abantu okukola so much hard kubanga bw'okidibalansinga n'alilawuza ajja kujja gambe no we have seen how much these kids have worked so hard
besides these guys abaliwo bano mu trend ya today mmwe temumanyi naye ffe twatoba nze natoba ne Jose Chameleon yansanga natoba dda natoba nensula ku kkubo nenkola ki Jose najja ne tusula ku kkubo ne tukomawo aguze emmotoka nensula wiiki 3 nga seebase nengula Bobby n'agula so kutoba nonyonyola ensi n'okola ki kutoba kakati bw'ojja n'olowooza nti omuntu ataakola bintu ebyo naye asobola okubeera equally awarded. They can be awarded but not equally. So that's why even nature and reality is awarding Bebecool, Jose Chameleon and Bobby Wine differently. Ochilaba nti no, we have been awarded by life, not by individuals. So eyo extra point ya hard work eyo ye deserving reward. So nze nvuddeyo nti manyi nti sincerely speaking a very hard working artist. Kati look at Spice Dana, sincerely speaking. Spice alwanye Spice yajja nansaba kino kankibagambe. Over 8 years ago she came to me nansaba collab. Yajja ne manager we ntindawo nga ndi kubbala. Ne mugamba Spice Dana nkwagala nnyo oli new artist. Sikutegeera bulungi ne kankusibire tu. Erigenda okuyamba. Tonoonya collabos. Go sing, get a stand ku magulu gabiri osembereko ne wendi. So that oluyimba lwe tulikola ababiri tulirugabana wakati. Okusinga abantu we tunakola oluyimba ne luhiti nga today nga abantu bagamba oluyimba lwa Bebe nga babuuza naye ani oyo gwe yayimbye naye. Spice teyanyiiga yaddayo n'akola. She has been calling me nearly every 2 months of her life from that day up to today. Up to today. Behind the curtains. And you can all now see how Spice Dana is a good example. So gede ku Shiba kwa mwenna mumanyi Shiba biyayitamu n'okukola kwe yakola. So today you see Spice, next time twagala tulabeyo abayimbi abalala era abawala. Okitegedde? So my prayer is simple. Bwe mulaba awards zino, it is not based on the fact nti nze noonya sente. Kati genda kuva muzange mu nsawo nga ngaba. Nze kyenjagala njagala okulaba nti abayimbi tutandika okubeera rewarded, tangible rewarding. Tangible kitegeeza ekintu ekikwateko. Oli ne wajja nayimbayo omwaka gumu abenga ensi emutadde. Lwaki omuntu ayimba nga Red Bantony? Bantony ye reason lwaki nze ne Chameleon twava e Kenya. Namusajja nabanga talina nju. N'omusoma ku internet mbugundi Land Ready amubanja asimayi biki kudiru ki. Lastly, President Katanabuza, why Enjaga Assembly. Yogedde nnyo ku kintu ky'ebiragalalagala has been hitting the industry really hard among the youth, and it is coming out evidently eri even the public. Mu abayimbi efe ebyenjawulo gye mugenda okuyimbako. Case in point was over the weekend, through the week today, Brian Mulondo came out openly and commented about omuyimbi omu mugenda ku mbaga z'abantu ng'awunya ebiragalalagala and all that. Byonna atawanye ng'awunya. So kati what is your take on that? Naddala kati ntino ovuddeyo okola nti owadinga abaana abato nate obaleeta close to your platform okulaba ng'oyimba nabo. Nze my take on that is ebbanga limmaze nga njogerera nga nvumirira ebiragalalagala mwenna muninako evidence mulina buclips bwange obusuka ekikulu. So media is the most important vehicle. Media yesinga okubeera very important vehicle mu bulamu between communities and development. Nti nno kye mutambuza abantu kye bakola ki kye batwala. So nze ninze ebbanga lyonna bannamawulire nammwe mwegatte ku kulwanyisa ebintu ebikyamu mu ggwanga. Muleme just kunoonya mirimu kukola mawulire kukola following. Naye following muzikole nga namwe mubayamba. Muyamba. What is your contribution as a media personality towards the Ugandan young people? So Brian bw'aba avuddeyo neyegatta ku kulwanyisa ebiragalalagala. That is credibility. Mwe muleke kuddeyo ate nga mwogera ku Brian. Gw'olivaayo ddi? Pass the right information. Lwaki mulinda tugende mu malwaliro okujjanjaba abaana?
I am involved right now in 4 artists abali mu rehab. 4 naye series. 4 artists. Waliwo ne bemulaba babiri bali ku kale bwe bati. Babulako kuyingiza buyingiza. Feka tubalekere awo. Naye ekiri very important. Mwengaba na mawulire. Muveyo namwe mwegatte mubabulira amazima muleke kusudi abaana. Mubabulira amazima omwana omuntu yenna awunya obubi mukamwa. Ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe. Kwe kuva enjawukana z'amaka. Omuntu atanaaba g'osuubira otya omuntu okubeera ng'ali naawe ng'alina kuba ng'akutte ku nnyindo. Kino si kya Abayimbi, kino kya Ministry of Health, kino kya masomero schools, kino kya mwe bannamawulire. Mulimu bannamawulire bange bennwanye nabo okukyusa ku mbeera eyo. Bondoza saagala kuboogera manyi. Menyayo babiri. Saagala kuboogera manyi. Sigenda mmenya naye n'olwana bwe akasaati ako. Ne bw'aba sikaali wange. Ne bw'aba muntu nga nsanze njagala okuyimirira okwogera naawe ompe interview. Naye nga nyambadde okwambala kwe nyambadde ng'omuyimbi Bebe nenzija n'emmotoka yange nga bwe nzize Hama oba Land Cruiser nonyimiriza ng'olimu empale ziri eziwunya oyulise tewasenyeza enviiri nkyafu ddala ddala onsuubira okuwa interview. So naawe bw'oba tosobola kukola ekyo n'omuyimbi mugambe ne comedian mugambe nti wange owemula nnyo comedy okuwemula tatunda. So muli kibakakatikako nga bannamawulire okwegatta ku Brian okulwanyisa ebiragalalagala. Si kulwanyisa individuals naye okulwanyisa ki ebiragalalagala. Mukamange ekibuuzo kyange ekisembayo kyokka ekibuuzo ekisembayo mukulu Sali abayimbi abasinga bonna ne booli kati musuusuuta bamudda teri muyimbi ayimba atakozesa drug ate ng'ovaayo naye kakati ekyo statement gy'oyogedde enkyamu nti teri muyimbi ayimba nga takozesa drug mu baapukami tosobola generalizing abantu bawe credit zaabwe ate ne drug n'abanywako akatono nabo bantu gye bali. Okay? Ffe kye twogerako misuse abuse. Okay? Misuse and abuse kyawukana ne use. Nze supporting ddala use kuba kuva mu use odda mu misuse. Most likely obanga toli educated. Mukimanyi bulungi nti industry yaffe abantu abasinga tebali educated. Naye tosobola gamba nti upcoming bonna bakozesa ki drug. No. Abakozesa bo bajja bakimanyi nti mbeera nkibagamba. So abatana bakusala live tebajja gisala if we fight together. President abamawulire olumala tusiibule tugende tusigaleyo ba journalist kati nze mbadde yakuwagira Rasta kyeyagambye kyokuba nti ateeka abayimbi wamu nga estate emu ono bamuwadde ennyumba kati kyabuuza nti ataba takwatagana kati ekyo kigenda kuyamba nnyo abayimbi okukwatagana ng'ababadde tebakwatagana. Nze maze akaseera nga bulengenda mu America ngenda mu kibuga LA Bengalo sajja ava mu America tuwulirize ekibuga kya Los Angeles saza lya California kati ekyo kibuga kya entertainment ewali Hollywood kati naye waliwo ekyalo kibayita Beverly Hills kiri North Hollywood kati ekyalo ekyo Bebe ye idea genda bajaliko nga babaserebu balina ekyalo ekyabo eri wabeerayo bakaliba bokka era manyi nti anawangula yajja kuba kaliba kati naye eri olwokuba ploti zaggwayo dda tebakyazimba bagula mayumba bantu ge bavuddemu kati naga nti ino bagitundanga eri mu $1 million nyingi nnyo kati bayinza n'okuleka kubanga mitendera mingi era tomala gagulayo baga nti naye ono wampisa mbi naye ono mulwanyi naye ono taweza ssente kale munene naye alina kyabulamu kati tebafaayo oba oli takolagana n'oli bayinza n'okuguza kati toqualify bakuguza ewa muntu gwe otakolagana naye nga muliraaniganye ng'omanyi nti wano wengula wa Madonna
atagula Abayimbi Tyson aga nti ayitiyoke kubanga finally mujjamu enkolagana ate oli neibawo bana abalambuzi bangi bagenda eri osasula $25 n'otula ku kibaasi kya kalina ne batandika obalambuza baga wano gundi yasulawo olumu ne bava naye babawuubirako kowe bati ne mubalaba kuba bali ate abiri tebeekozanga bino bano beekoza nnyo abe ne bakola tweyanzanya ku museisegwe okuba nti no highlightinze ku nsonga eyo. Police has come out questioning the promoters and the artists at large that have been booked. If at all they don't make it to the events, what is your take upon that, Mr. Moses Sali of NBS Live at 9? My take on artists not appearing for events, I think for now, for Chiwatule has had a record that we have not missed any artist that we have advertised for all those years. We have maybe missed one who came late and could not perform, but still they came. But that one depends on one, the commitment you have between the promoter and the artist. If a promoter has paid, the artist will always come. Or two, your relationship with the artist. If an artist knows your relationship is important, they will come. But of course, there are promoters who advertise artists without full consent. So those are the ones that definitely I agree with police that such promoters should be taken to jail. Otherwise, for Tondeke Chiwatule, I am very sure, as it has been always, all the artists are going to come, even those that you have not seen on the adverts. Only that we could not include them on the advert because the advert is a short second advert. But they are more than just what you have seen on the advert. Muluganda. Katudde mu Luganda, police FDO ne sala Abayimbi bonna ne bali promoters bewala obutagenda obutasobya bivulu baba promoting sira kindi bajja kukoma abagenze ekitali. Ekintu ky'abayimbi obutajja ku bivulu ffe Chiwatule bukyangebeerawo abayimbi babadde nga bajja nga bwe tubalanga. Usually ensonga ebeerawo ngo promoter teyawadde muyimbi ssente oba ng'omuyimbi talina relationship nungi ne promoter. Oluusi ye promoter n'agenda mu maaso n'akola ki n'alanga. Naye ffe Chiwatule tulina relationship nungi nnyo n'abayimbi batuwo bange bonna bampa respect mbawa respect twogera ekigambo kimu. Then we tusasudde tubasasudde, so tuli very sure nti no buli muntu yenna gwe twalanze ajja kujja ate n'okusingawo ko tulina ne be tutasobodde kulanga nga ate nabo bagenda kujja.